yeetise ebintu bya kyalo kiramba. Yategedde akatooke. Suspect Liza kyalidde munange omuyimbi King Saha amuleetedde enkota z'amatooke kwesa ate n'ebintu munange ate ebimu era nga bolaba mu katambi naye nga munange ate bwe kitambudde wali ennakawuka mwana mulenzi munange ate King Saha nga mwana munne wali munange ate muyite Suspect Liza munange engeri gyamukyaliddeko wali makage ennakawuka bannange kibadde kirala nnyo jjukira nti no abayimbi bangi munange ate ab'enjawulo batera okujja munange ate ennakawuka wali w'omwana mulenzi King Saha nga batera omukyalira era nga olunaku olwaleero mu katambi munange akavuddeyo wali kalaze mwana mulenzi wali ate muyite lapa munange ate wali omwatikirivu muyite Suspect Liza munange nga ate yakyalidde omuyimbi King Saha bibadde bitya yamanyi biga police bwe wanga nsazeeko aletedde ennaku zonna zizino era bannange omundaba nga ntaddeko omubiri emweraliikirira akatambi kano katredinze kye bayita okutredinga munnange gwe alaba Jabina TV wamaanyi mwana gwe yeetise ebintu byakyalo Ati yeetise ebintu bya kyalo kiramba. ategedde ndi omugaati Yategedde akatooke. yembadde ngula musooke munneeso Kajjesa. naye nga bwekiti munange ate bwe kitambudde yoyo mwana mulenzi munange ate wali Suspect Eliza engeri gy'abadde akyayiddeko wali omwana mulenzi ate King Saha ngenda kusaba osubscribinge wobeera nga tonaba likinga commentinga sharinga wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina TV nja kuba nkomawo ate ne update endala.